Well, amawulire ge tulinawo ku nkya ya leero mwana muwala amanyiddwa nga Zari the boss lady, osobola muyita Zari Hassad, mother of 5 and still beautiful and young, looking so gorgeous. Essanyu limbuganya olunaku olwaleero anti ono addizibwa page ye mu butongole wali ku mukutu ogwa Facebook. Ngamba nti mukola kyamanyonyini ddala okuba nga mwekumire ku Phiphie the news anchor mbanirizaako mu ddakiika eno yennyininyini mwe mwenna abeekumidde wano ate nga nammwe abatannaba kubanga mutweyungako nyiga bunyizi akapesa kaka subscribe n'akado kakonemu ate oyongera okubanga onyumirwa empeereza yaffe. Omukyalo n'avuddeyo ku machanga musanyufu muzibu bw'atyo neebaza Mukama Katonda olw'okuba nti page ye eriko abantu 31,415 emuddizibwa oluvanyuma lw'emyaka enna era ng'agamba nti kibadde kigenda mu myaka 5 mirambira wazira nga atono ku Facebook abadde agiddukanya ne account just account era nga eyo account ye gyabadde akozesa eriko amanya ga Zari Natali. Tujjukire nti eri Facebook page ye bali bagiyita Zari the boss lady lyerinnya lyali akozesa naye agamba nti bali bagihackinga era oluvanyuma lw'okugihackinga bw'atyo nabeera nga agifiirwa so amaze akabanga kanene nga tagikozesa naye ate tujjukire nti waliyo ne pages endala eziri mu mannya ge nga era baziyita Zari the boss lady zirina following ewerawerako weewaawo abantu abasinga babadde bazigobera nga tebamanyi nti nno mwana tu azirwane ng'oba zirimu si ye Zari wabula ye bw'ati avuddeyo olunaku olwaleero n'abategeeza nti ye page yennyini entuufu yakamuddizibwa era musanyufu nnyo neyeebaza ne Mukama Katonda n'agezaako okubategeeza nti omuntu yenna bw'abanga Mukama amugulidde omukisa gwe ne bw'okola otya tosobola kugublockinga era ekiseera kituuka mwana tu omukisa gwe ne gumuddizibwa era n'abagamba nti mwagezaako okwakinga mu akawunti ya muwala we omanyiddwa nga Princess Phiphie wazira ate nayo yamala n'emuddizibwa. So mu bufunze abakola bino simanyi oba babeera ebigendererwa byabwe ki abantu aba bahakinga mu pages z'abantu mu accounts z'abantu. I really don't know their intentions naye nga tekiba kirungi. Tujjukire nti muwala Rema ali mu kulaajana lwa muntu oyo who is trying to impersonate mu identity y'omwami wamanyiddwa nga Dr. Hamza Sewunya oba kitegeera nga agulawo page agigulawo mu mannya g'omwami we ate n'akozesa ebifaananyi by'omwami we ate n'abeera nga posting ebintu ebitakwatagana ebitayamba. I don't think ekintu ekyo kirungi kubanga n'omuntu ono gobeera otambulira mu bintu bye mwana tusi kyaba ayagala. Fubako nnyo okulaba nga weetondanga ggwe mwennyini okole ggwe mwennyini ekikyo ove mu kyabanno cause people hustle to be what they are. That's what I think. Bantu bayita mu bingi okuzimba amannya gaabwe so tolowooza nti ojja kera lunaku lumu oyingire mu linnya ly'omuntu otandika oddyonoona bwotyo. So Zari tumusanyukireko okuba nti ate arecoverinze page ate nga namwe abadde bagoberera ziri ez'abafere oba ezitali zize nga mulowooza zize mube nga muzyesonyiwa mube nga ate muddayo ku Zari the boss lady official. Mbadde Phiphie nga bulijjo mubeere bulungi mweraba.